Banaye bannayuganda leero lwakutaano nnaku z'omwezi 22 nakedde ku makya pulogulaamu yange yakusinkana mukulembeze wange era musisinkanye ne twogeramu ne munnyonnyolamu wentuuse nebaza bannayuganda abankwatiddeko kuba wano mulimu akutukwatirako bukwatizi naye asitudde obujjanjabi nampa. Abantu babulidde nti n'okusomedde ebyokubeera controversial ebyo byobingambye olekerawo okubeera kajabangu azaala ekibya kiwombe nakwagaliza okuwona obulungi muganda wange kakangende oleme kunafuizi bubengo bwesobola kama akwasasirye muganda ojja kuba fiiti nze manyi amina. Natunulidde vidiyo Sami ng'alina Kyagulanyi bana Kyagulanyi yamuziise. Tolaba nti entaana basima ziba 4 ku mmeka 4 ku 4 yamuziise mu ntaana ya fuuti 74 anti Sami yabadde agenze agguse Kyagulanyi. Yes. Nti Sami yabadde agenze Bobby agaano meetinga Sami. Sami akole vidiyo agambe ntuuse ku kitebe president angobye. Yes. Kati ku social media bajje bagambe mubalabye be yalwaniriranga etteeke Sami gye yabadde anonye ewa Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi teyaganye mu meetinga namu meetinga kati wakati mu meetinga laba we yamutuze laba we yamuziise boy laba kati nagamba Sami guno omulimu gw'oyambalidde ettaano newankubadde weesiga obwongo weesiga ki togenda guggusa. Kati mulimu gw'otutamuzineewo omukyalo oyo Mama Alima sisobola musonyiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga Allah yembeezi. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne omukunja gwe ndi naye essaawa zino tugenda kwayamuka ku mboozi kwebyo bitambula mu ggwanga essaawa zino n'olulimba olufuuse ensonga olwo n'olulimba lwalulirwa okuba mukunja tujja olujjukira tuli mu kkubo tujja temupawa muwanike fulaga tujja kati ababi tujja ali mu katebe kaffe kavemu tujja naye lwakuba nti lwakuba naye ate abantu abamu tebaluwa matu baluwa naye tebamanya ani yaluyimba. Abamu tebamanya banyumirwa bunyumirwa vibe. Yes. Tujja by the end of the lwali toba naye engombo oba tujja kati kati sawa zino ali kati oli mubi nenjagala sente saga byakonsudiyo oli mubi oli wakabi oli wakitalo gwafuga kati jango tuyite muko wano era bakubira lulu no luli kuvuga Dubai lulu no luvuga London lulu no luvuga mu America balikodinga bu video oli aba mu motoka nakakwata nagamba mpise wano ku Smith Street za Sakamis for Smith estate ziri eyo mu America luli okuvuga kati ebyombikoye wetaga mu kasente wagala sente gomanyi oluyimba lusobola okuvuga bwe rutyo notuuka nofanga akalambo ko kanaku. Yes, bulungi nnyo bonna batandika gamba ye yayimba na luli oluyimba protestive vote. Bambi kabanago oluyimba olulungi kale omwana oyo ayimba ebyo nabikoye ettaano twagala ne ku sente kikulu bitambula bitya nga obiraba tubigattagatta onyanirizanga mugunja naye siyenze omugunja. My name is called Novik Music Africa. Novik Music Africa. Novik Music Africa. Wakyusa dda amanya? Nakyusiza. By the way nakulaba awo badde ndaba nnyo era mu t-shirt eno gy'oyambadde. Bagambye nze international artist gwe mulinawo. Ninga neebuuza nti t-shirt eno mukunya ng'agyambala nnyo eriko ebigambo bino bitegeeza ki era olwo nakulaba wali eri ku kitebe
wali ne Rob Joel Senyonyi nga muwayamukaawo naye lwakuba nti kwaliko oluyimba ebigambo nga tebiwulikika naye nenkulaba nga nasoma kino ekyemabega no yesoma wano Kenyan girls are not dry kati yali kugamba bigambo kyawo yali ayagala bukakafu ne mugamba nkufunireyo nangamba mufumbo ne mugamba kati biveeko omukisa gwakuyitako lwaki wakyusa amannya okuva ku gano ge tukumanyiddeko bw'otunulira endongo kati wetulaze n'omukunja nga wondaba nali njogerako n'abana Kenya twali ku conference call coordinator Nanyanjula n'abagamba we are even having omukunja atasera from Uganda kati bonna ne bagamba is it a witch doctor so kati nekinkuba wala era we nava ku kolo ne ngamba erinnya lino lwaki lirina firudi endala gye lintwala ogategedde amannya agamu ge twetuuma jjukira bino ebyendongo tuyigira ku mulimu kati amannya agamu ge twetuuma ogakanneetuume lino njemba kange yenze omutugumbuzi yenze omuki otuuka akadde omutujju bw'otuuka akadde nga waliwo firudi gye bakusse erinnya lyo gye likukasuka nga likujja wano mu music so that's why I am for the sides of changing my name from Omukunja Atasera to Novik Muzi Africa. Yeah. Novik. Novik Music Africa. Okay, Novik Music Africa. Gojula towulira nti kati ate ngenda babonyabonya nnyo. Kampala, Uganda, East Africa, Africa International. Mulina ba international artists bameka wano mu Uganda. Tulinawo Eddie Kenzo tukyamubala. Tunawo omulenzawo Joshua Baraka. Ani yamugamba nti ye international wa wano? Joshua Baraka kubeko ku stage ennene ye mu Eweru. Si wakanye. Ani yamugamba nti ye international wa wano? Waliwo wano ebintu ebijjawo mu ngeri y'olusagiriro ne bikalira ddala. N'obuuza ne Kenzo gw'oyogedde era naye nali nagwembuuza naga Kenzo ani yamugamba nti ye president w'abayimbi? Si president w'abayimbi. President ekitiibwa ekyoba president akifunira mu federation. Ani yamulonda? President wa federation. Ani yamulonda? Si bayimbi. Ani okugeza ngani? Nawulira mbu meeting yaliwo mu kumulonda, Kamiloni yaliwo, Palaso yaliwo. Okuwulira kwa njawulo. Bashiba baaliwo awo. Ne basaga nti katumulonde. Olina abayimbi bangi booba nabo Eva Gwengo munamawulire. Okakasa abayimbi abo balonda. Information gye nnina bali kwa Alu emutundu awo era waliwo office za federation ne batuula mu meeting yalimu abayimbi betuyinza okulowooza nti bagwanidde nga Kamiloni yali akulembedde. Mulimu abayimbi abagwanidde n'abatagwanidde? Kale abayimbi boyinza ogamba nti tulinamu abayimbi abagwanidde wano n'abatagwanidde. Industry olumu bwekiraga nti mulimu abagwanidde n'abatagwanidde. Abatagwanidde tubakolere ki? Mpaayo amannya g'abayimbi basatu abatagwanidde. Tusobole okufuna emirimu emirala ng'obudde bukyakola ki? Mwatandika ddo tutemaatema. Abayimbi mpulira nti mulimu abagwanidde n'abatagwanidde. Ngera we mutu wa national ID ne zituuka nga ziriko expired. Nga tetukyali bannayuganda. Kati n'abayimbi mulimu abatagwanidde. N'eggwanga lirina socialism bannange. Eggwanga lijjudde socialism buli wamu busosoze. Oli akupima n'agamba yo tasaanidde. Katugume ate bane national ID waliwo ezituuka ne zitulaga nti tokyali munnayuganda oli expired. Era nga bolaba mu gundi kati mwene UP omwo kati mulimu abantu batakyasaanira ebyaddala. Ogeza ngani? Kati omuntu asobola okujja ku kitebe awo naye luli abatasaaniddwa era olw'ensonga ze nti oluusi ebigendererwa bya NUP nga yabivaako takyabitambulirako okitegeera. Ogeza ngani? Okugeza kati nga Sami yali musajja futu soja ebyaddala
okusooka awo tunakikuba tuza tubyogera wano era nolaba twaliko ffenna era twogera ku nsonga eyo waliwo akavaayo kumulaba Sami n'abeera mu mbeera y'obulwadde gye twayogerako wano gye tutagala kudda okutuusa lwe yasaba obuyambi biki Bebekulu mu Nnyambere era mbu ne bamuyamba Bebekulu n'amuyambako n'amutwala mu ddwaliro ery'amagye Bombo n'atandika okujjanjabwa naye ndowooza obeera nga weetagayo akasente bwe bityo Liripazo yamutwala Liripazo yamutwala ye nga ye oyo yamutwala through Bebekulu bonna baali baagala kuyamba naye nga batambulira ku nguudo za njawulo. Bebekulu abadde ayamba Sami ng'akikola ku lwa mutima. Liripazo abadde ayamba Sami nga ali ku mission. Mission ki? Mission ya Liripazo ne Sami yali yakulabisa Kyagulanyi. Liripazo adduke atwale Sami mu ddwaliro Bombo then bamujjanjaba atereere bakubire okwo propaganda nti mulaba Kyagulanyi ayagala ofuga eggwanga. Tasobola na kuyambako yadde fuutu soja we eyamuyirawo omubiri bwe batwe babadde baagala okivuga. So Bebekulu yayamba kullo. Liripazo abadde ku project. So kakati omuntu atuka ekiseera n'abeera nga ebintu byakola alaba nti bwagenda ku NUP ng'alaba takyajaayo. Kubanga essaawa zino njagala tukkirize tugaane nti Sami bwagenda ku NUP ekyamazima takyajaayo kati okusinza ku mbeera ebaddewo waliwo mbaka wa palamenti walaba kunabaka ba palamenti awo waliwo kati nga Kaziwe Bashir ti ne baba naye agenze essaawa zino ti nobekya ku makya nagaba naye nsaba mu nsonyiwe Kyagulanyi nsaba mu nsonyiwe Kyagulanyi naga nti tetukulinako buzibu ne bwajja era asigala tabajjaamu. NUP neesonyiwa anti yes baso okusonyiwa naye ggwe ng'omuntu oba tobajjaamu omala n'ojjaayo biga italiyo. Naye biga iti yatuuka nnyo ku gundi y'abano ku stage y'abano nga bwe bibadde. Kubanga omuntu bw'ogamba nti nno nti NUP yatutumanga tukunganya ebipiira nkunganya abaana ngende tugende twokye petrol station ya wali naye nga teyakikugambako naye n'okyogera kanti batugambanga bino nebiri ng'obibwogerako naye nga si bituufu. Kitegeeza nti otuka ekiseera nibabeera bakusonyiye oba tokyasobola kubajjaamu. Ekya Big Guy yagenda bugenzi tiyavumirira NUP yagenda bugenzi eri Omwami Museveni bwe byaganda nagamba naye nkomyewo eri nvuddeyo. Nkomyewo awaka ndokose. Yes, so waliwo enjawulo awo. Ekya Sami yaweddeyo kati. Kuba namulabye yamaze atera neyetundira te Bebekulu ate nga yagamba nti obuyambi bwe yagenda okufuna si bwakuba nti nno akyuka kuddamu NRM wadde bo bamulumiriza nti obuyambi babumuwa kuba nti yali yagamba nti akyuse. Ebyo bigambo byabo nabadde bagamba nti bamuyambako. Kati ate nabyo ate ebbaluwa envannyuma ng'amaze okuva wa president kati ate n'akyusa ate ebigambo nti Bebekulu nsonyiwa ebinakoze ku social media ewaga biki bifaananako bwe bityo. Okusiga ddala Sami olowooza alina buzibu ki ye nga y'omuntu? Sami bamuwa omuli projekiti nnene. Muntu akuwa projekiti ey'okusuula Kyagulanyi aba akusindise mu kufa. Era nabimugamba ne mu ddwaliro ne mugawa guno omulimu munene. Munene. Kale soko tunuulire ku bagezezzaako. Bakomyewa. Nabuuza Sami gwe olina influence esinga eya full figure. Naye full figure talemereddwa. Ate nga babadde kiwayi kitiimu kinene. Nemugamba togenda sobola. Kyovula nabivaamu mangu. Si kya muntu kunteeka mu katemba. Kati firimu agiruseeruseeko ne balwana nayo neetuuka neebagejjako. Naye nga nakimugambirawo. Kitu kye yali alina okukola luli nga nze mugambye ne mugamba Sami firimu eno teggwa. Omanyi osobola okuba n'embwayo nga wagitendeka okulwana. Naye ate tosobola gisindika mu kayumba ka mpologoma. Okategedde? Ne bwe banwanye etya. Anti embwa batendeka ate empologoma ezaalibwa gwe mulimu gwayo kutaagula na kuyuza. Tekyetaagisa na kutendekebwa. Kati nagamba Sami guno omulimu gw'oyambalidde ettaano. Newankubadde weesiga obwongo weesiga ki togenda guggusa. Natunuulidde vidiyo Sami ng'ali ne Kyagulanyi. Bane Kyagulanyi yamuziise.
tolaba nti entaana basima ziba 4 ku mmeka 4 ku 4 yamuzise mu ntaana ya fuuti 74 talidda wansi kali akasajja musambu ogwedde emirimu anti asobola okuziika nga takukutteeko. Let me for the showing you olaba akavidiyo kano Sami ng'ali ne Bobby kati kankulage nti bino bya bwongo olaba ogenda kateerawo abantu tubayambeko entandikwa yaako okalaba tunuulira Sami ne Kyagulanyi otyo otyo nakedde kumacha programu ya kamera neeraga Kyagulanyi. Let me for the stopping and I telling you namukuba 360 oba Kyagulanyi yavaawa kana akasajja kakuziika nga tolidda anti Sami yabadde agenze agguse Kyagulanyi. Yes. Nti Sami yabadde agenze Bobby agaana omumiitinga Sami. Sami akole vidiyo agambe ntuuse ku kitebe pulezidenti angobye. Yes. Kati ku social media bajje bagambe mubalabye be yalwaniriranga. Mulabye Kyagulanyi ayagala ofuga eggwanga. Atuuse ne ku kitebe kyabwe ne bamugoba okumanya omusajja bamuviiramu ddala. Anti bandikivuze bwe bati bandigambye Kyagulanyi tayagala balamu alinda mulambo. Ye yabadde tteeke Sami gye yabadde anonye ewa Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi teyaganye mu miitinga. N'amu miitinga kati wakati mu kumumiitinga laba we yamutuze. Laba we yamuziise boy. Laba eriiso lya Kyagulanyi. Seko laba eriiso eri. N'addayo mu bitabo bye omulengedde. Kati omulwadde ye yennyonnyolako. Kubanga nze wenjijewo nga ndi bubi. Ndiko n'ekiveera mwe muyita omusulo. Nina kubeera awo njogerere si bwe kirina okuba. Ogaye bannange muganda waffe ono naye Sami omulwadde yayogera Kyagulanyi omulengera mu bitabo bye omulengera eyo fayiro agimaze lengera eriiso soko mulabe wano kanku let me for the zoom omulabye lino eriiso lyeyatunuuliza mpuuga edda emabeganga tebannayawukana nako eriiso lyatunuuliza mpuuga lyatunuuliza Sami ne kaba nga kaweddemu ate nga lino eriiso Kyagulanyi yalitunuulizaako mpuuga nga tewannabaawo yategedde nti mpuuga musota kyekali ke nagaa ndi akasajja musambu oguwedde emirimu yali mutunuuliza nga buli muntu yenna akimanyi nti bakyali mu good terms nga bali mu good terms naye baali bayimiridde bati nga beekubye ekifaananyi n'amukyusiza eriiso lino lyennyini lyeyatunuuliza Sami olirengera era we byamala okutabuka nga omusota oguli mu mpuuga guvuddeyo akafaananyi ako baakakomyawo nga kemabega ebyo bye nagamba Sami nga ngenza omulaba ne mugamba akasajja togenda kasobola firimu baakuwadde ennene ojja bulwa ne woonywa amazzi. Let me for the telling you the truth ffenna tuli baavu nange ndi mwavu NRM egaba ssente wano wonna mu Makindye naye otuuka n'otunulamu ogamba kati mukunja waabwe noviiki waabwe n'otunuulira famire y'ewaka mu kyalo wallayi nga bali bubi kati singa bukya NRM neekwata ne weziba miliyoni 5 wano nno zirabanga ennyingi bamala zikuwa mu ngalo n'olyoka otegeera nti tofunye ssente nekyaliwo we wakyamanga owakakomando n'akakuwola abatakyakakuwa kuba bamanyi oli mugagga kati nze mpito mu Makindye kakomando sojja jangu oli kati nze nemba sikozeseza mmotoka boda zinvugira bwereere niga nakusanga naga yoye yakubye oluyimba lwa protestive vote tuula olaga wanga tamanyi najjo olaga nakuvuga nakutwala gamba akasente kasigaze 5 kati raavu eyo esinga ssente ontegedde bye nagamba Sami ne mugamba ojja kwagala okukomawo eno ng'ate olusi kiri tuleeti boyi ng'obudde buyise Sami nangamba nja kusobola tulina liri pazo tujja kiggusa kubanga jjukira we twatuuse waliwo kye bayita osuubula abantu ebibiina by'obufuzi NRM esuubula
era buli aliyo ojja nogaa kati nze ngenda kuvuba Sami, nze ngenda suubula Fiiki Gaza, nze ngenda suubula, era w'omutuusaayo eri obaako ne komishoni wo. Kati liri pazo ka komishoni asobola oba yakalya naye kati Sami osigaddewa. Kyekibuuzo. Bino byakusuubula bantu kuba ne liri pazo yali ayagala bukye nga nze naleeta Sami nga ne Balamu wagamba nze naleeta Fiiki Gaza. Era naye jjukira nti nno Balamu yennyini yavubakoko ne bagundi ono Gaayo ono yali wa social media wa Kyagulanyi. Gundi kano Kato Ashbaga Kato. Jukira era Balamu yamuvuba n'amutwala. Naye mabega namulaba Ashbaga Kato akola video ng'ali eyo mu nsiko balunda mbizi. N'agamba ensi yamukuba yaddayo. Okategedde ttaala. Kati tukanogamba omululu yegututuusa ku ebyo. Butasalawo butamanya nti ebyaddala tuli bubi. Kati kankubulire ne Muzeeyi Museveni atufuga akimanyi tuli bubi. Era nze Museveni, let me for the telling you the truth. Museveni essaawa eno nze we mwegattako. Atuula mu kasonde wuwe n'aseka. Era tasobola kuntrustinga kikumi ku kinne waakyo, amanyirawo naye enjalumo lyamu olukwe. Kubanga akimanyi nti omuvubuka essaawa eno emyaka gyaffe olina kuba ku opposition. Kati gwese okwegatta ku gavumenti gy'olaba nti esigazza nnaku bunaku egende ate weegatte ku bagenda n'ogamba nti ojagala nnyo. Era akulabirawo mwana Sami ankwasa ennaku naye tunaamukolera ki? Talking for this woman MP yogera naye kubanga luli wabaddewo mulagirire mugambe ndi ku kooti opposite ate kuba atuusaawo kukuba omunone. Kubanga luli wabaddewo ekibadde kigamba nti Sami ono bambi oba osanga bamulekeredde oba bambi okitegeera nti mu bantu abangi abadde batakkiriza byayogera. Ne bano babadde bagamba nti osanga omulenzi ono naye kati kino ekyakoleddwa kino n'agenda ewa Kyagulanyi n'agamba nti nze okulaba pulezidenti wange era n'okulwaliro olwokutaano ennaku z'omwezi bwe ziti kubanga nange era nali okola olwokutaano olwo kakwani zino nasanga yavuddewo n'agamba nze okulaba pulezidenti wange era kaakati nze teri ayinza ku pulezidenti wange nayogera ebigambo bingi awo. Awo Kyagulanyi we yagirira bw'ati n'amukubalirira yakubanga mpuuga. Yes. Kati n'avaayo. In fact bwe yavaayo bano abaana bamuteeka kazito bagundi abo waliwo abalenzi awo waliwo ono gayi yayita president waba TikTok awo Frank Abawo n'abalala awo nga neliri pazo naye kw'omutadde ne bamusa ku ntandalo ku TikTok okwo ne bamugamba yogera ogenda otya omusajja biki ogenda otya Abawo oyo nga amulemesa n'okugera ekituufu ye kyalowooza kubanga bwe yagamba nti nagezi wa president wange agati omuyitaani omuyita president okitegeera ebigambo bwe bityo. So n'abeera mu kattu kati agamba nti yali alina appointment y'okuddayo mu ddwaliro alongoosebwe ne bwe yatuukayo appointment gye baamuwa ate ne bajongezaayo. Kati mu no tebajongezaayo bamugamba adde maaso abe buto bamukolere endala. Kati ye mulindooza n'akisensinga nti oba oli awo bano bakoze kakodiyo kakumulemesa era ndooza ye mu bwongo bwe n'akirowooza nti Bebe Cool ekintu kino akirimu kwe kuwandika ku mukutu gwe ogwa Facebook nga yeetondera ate Bebe Cool nti amusonyiwe tebatunuulya kakati kya byabufuzi na biki byonna wala batunulye bulamu bwe nti naga nti social media eka yamukozesa nemogeza ebadde tateekeddwa kwogera biki nebyo bifaanako ng'ebyo. Olowooza omuvubuka ono tali mu kusoberwa Sami mu kaseera kano n'embeera gy'ayitamu kubanga kyekyo obulwadde tukkirize obulwadde bwa bulina bwe buli. Video gye nasooka okola nga njogera ku Sami n'embaga ya Sami si mulwadde eriko komenti eziwera 15,000 naye ndowooza ku zo komenti nga 450 buli omu yali anvuma naye nze saataaninga off comment section. Manyi abazungu bagamba time is the best thing retrieve of everything. Obudde ye businga okunnyonnyola byonna buli ekiribaawo. Kati
nze nagamba kadde kajja tuuka abantu bategeere nti Sami teyali ku kituufu, obulwadde yali project. Novik Muzik. Sami gwolowooza nti si mulwadde? Sami si mulwadde. Omuntu afukira mu kaseke. Let me for the telling you. Emyaka gyange si mingi, kino sikigambangako omuntu kankigambe ggwe, kirisigalawo ne wendifa. We bakubuuzanga abazanyi ba firimu mu Uganda abalusi ba script, nyinza okuba mu basatu abasooka Uganda ennamba kwendi. Ontegedde? Bwe bakutumanga ba script writer. Abakugu. So okuluka script n'enkulaga nti eryo waliwo Katonda nga waliwo si yaliwo. Nze ne mukulaga nti yoyo mwendi. Kati nze nkugambye Sami si mulwadde. That was a film. Yalimu abazanyi ab'enjawulo, Lili Pazo, Mama Jennifer Fulfig. Buli omu yalina paati ye gy'alina okuzannya. Mu firimu eyo? Yes. Ng'erimu episode zaayo. Just Sami yatuuse wakati. N'alaba ng'ebyaddala Kyagulanyi tebagenda kasobola. Kati ayagala kugubuukamu. Bali abalekere firimu ye yaabwe. Kyokka tejjukira Sami ye firimu sita ne Lili Pazo. Ba firimu sita babiri tebalina kufa, kati Sami ayagala kufa. Yayagala kufa kiveemu. Let me for the telling you the truth. So obusajja busobola n'okujjawo nga bukulaba. Omanyi ababbi singa mugenda okubba ne babakwata omubbi omu ne bakulaba ng'okankanya oyagala kwogera byama, bo bakwejjirawo. Omubbi tokkirizibwa kwogera byama, bakutemula n'ovaawo nga toyogedde nti we tubba tutereka wano okategedde. Kati Sami kyaliko sajja busobola n'okwejjirawo obwo. Firimu yayingira nnene namugambirawo, ate nze we nkugamba amazima mba nga kugambye. Sami ekimuluma Ania. Era Ania gwe balongoosa. Awo wennyini ebbombo we yali amagye gajja ne gamusalako ne gamutwala nga bakambwe. Gaki ekikuluma ekituufu. Ng'ebyedda byannyonnyola si bye bimuluma. Era ekyamutaasa Ania alusa. Alusa ffenna tuzirina wentudde nina alusa naawe olina n'abo abatulaba ffenna tulina alusa wano e Uganda. Sami amagye gamusalako ng'ali bombo. Ne bamugamba atubulye ekituufu ky'ekikuluma. Ng'agamba amagye we baamukwata wali eri mu byobufuzi baamulinnyalinnya mu lubuto ne bamukola dedde. Gwe baamusindika Mengo kola sikaani. Kubanga singa baali nga kwali kulongoosebwa. Ate lwaki bali bamusindika Mengo mu sikaani nga todde bo anyway. Nabagamba ebirumira bingi. Kubanga bwe twakola emboozi nga bw'ogambye nti nno bw'ovaayo n'ogamba nti nno Sami si mulwadde, nti bangi abaakulumba banvuma. Era ne bwe twakola emboozi eno okimanyi nti abantu bangi batekawo negative comments ku nsonga eyo ku bimu ku ebyo bwayogera. Naye kati essaawa eno ate abo ye batyo vaayo okunneebaza. Manyi mu Uganda ekizibu kye tulina omuntu wakukolako eggulire nti Mayanja tumusanze akwata embizzi. Gullire eryo lidduka mu dakiika ne lisaasaana ensi yonna. Kyokka ate wamala okizuula nti embizzi yebadde ekwata Mayanja. Ate ebyo taddamu bipositinga. Ng'amaze otegeera ekituufu, oyo ye Munnayuganda omutuufu. Okategedde nti kati abanvuma luli nga mbagambye Sami si mulwadde. This is a project ya kusuula Kyagulanyi. Abanvuma luli essaawa eno basirikidde eri balaba nga gamba akasajja nga kalengera wala. Tebalina kyakuddamu. Tebavaayo kwogera nti banaye akasajja nno kaatugamba ne tukavuma. Waliwo omuntu eme yaŋŋamba ekintu ate nekitunuulira. N'aŋŋamba nti naye Geoffrey ng'otunuulira Sami omuntu ng'ofukira mu kaseke ng'olumizibwa mu lubuto nti okwogera omukatugujje no mu lubuto n'oyogera. Naye nagamba nti Sami amaanyi gayogeza nga mangi. Babanga ddala agamba nti alina obulumi mu lubuto afukira mu kaseke naye amaanyi gayogeza. Omuntu yenna alina omulwadde ng'alumina obulwadde obumuluma mu lubuto alumizibwa mu lubuto. Amaanyi ago omuntu osi gayogeza. Naye Sami n'okuba kukaayana olaba nti ayogera nnumale akaayana nnumale naye ng'ataakulaga nti alumizibwa munda. Kati nze nga bwe bituuse firimu ajja gifiiramu.
ate nga ye firimu sita bo babiri ne Lili Puzzle ye bali ku front line y'eyo firimu. Era kati buli Sami kyakola kimanyi ayokyesa Lili Puzzle ne NRM yonna. Ate abo abaniga bagambwemu. Abo bagambwemu wogenda ku mission yaabwe erina okugguka weetagguka gwe gwe baggusa. So byebyo bintu nga si byangu n'akatono. Kiba ekyokuyiga. Ejjasa ebyo bibaawo tuyige. Aganye okuyiga okategedde. Bw'ogaana okuyiga sigala nga bw'oli. Tewaliwo sente ze bagenda kuwa meka ezitunda amazima. Bagenda kuwa sente meka otundeyo amazima. Kati ogenda keera enkyo bagambe nga luli wabagamba nti enguudo nnungi enkyokero obagambe nti mbi. Gwe yayogera luli nti mu malwaliro temuli ddagala. Enkyo ogenda kwefuula obagambe nti mweriri. Nga jjajjawo gwe waleka mu kyalo afiiriddeawo wansi mu ddwaliro tewali yadde panado. Eno firimu tedifendingika. Nze sigenda mu kintu kizibu kya difendinga. Okategedde. Sirina lutalo ku muntu awagira NRM. Naye ate njatuuka nkugamba abaniga batufuza emyaka ameka? 4. Okitegedde. Ku myaka 4 muzeeyi bagambye ekisanja ekiddako baagala bakiwangule bakuume bye bakoze. Kitegeeza tebalina kye bagenda kola mu kisanja ekiddako. Bagenda kukoma bukuumi ebikoleddwa. Weebale. Kati kitegeeza nti oba n'oluguudo ewammwe nga lufu. Lwe bagenda okuuma. Bw'omba temulina amazzi kyekigenda okukuumibwa. Bye bagenda okuuma agamalwaliro g'olaba ewammwe buli omu ge bagenda okuuma. Ontegedde. Kakati oluusi onoonya weeyagala okwegattira ku baniga abo n'ogamba ndinyonyola ki obwana bwenzadde Bulaadi. Okitegedde. Omala obigattagattamu n'ogamba kamba omwavu ne kansigale eno. Kansigale eno. Abantu bano mukunja gwe nga ggwe. Olowooza bagenda kwewalwa batya olw'ensonga. Robert Kyagulanyi Ssentamu President olunaku olwajjo yabadde mu Busoga. Naye yategeeza nagamba nti abaka ba Parliament yabakubira n'abagamba nti olunaku olw'enkya mujje tugenda eno wabeera abasazi b'embalo bayitawo batya? Embaale. N'abagamba tugenda Mbaale tulinayo meeting. Nti ye era ne kumakya ne bakungana ku kitebe ne zivuga. Naye badde bali mu lugendo. Embaale ne basalako. Naye nga yagambye nti bannange, yagambye nti nagambye babaka bokka, nagambye nti mutegeezaako omuntu omulala yenna ffe tugenda ffe nga ffe. Naye badde bali mu lugendo. Embaale military ne deploying bwa poliisi abawanvu n'abampi ne basalako. Kibuga kyonna. Kumbe badde bagenda Jjinja. Kali nga yeebuuza nti banani abagambye nti tujje Mbaale ate nga babaka bange nayogedde nabo nti bannange kino kyama tugenda ffekka. Anti nagamba luli nti Kyagulanyi si muntu guli musambwa naye olabika tewakitegeera. Kati engeri ke sirina nnyo obudde bunnyonnyola mujja genda mubitegeera mpola mpola. Okategedde. Omusajja waali awo Kyagulanyi naye akimanyi nti muba muwaana ennyo n'abamusuuta ennyo abamuliraanye mulimu emisota. Ontegedde. Kakati yensonga lwaki ebimu abikola abatesitinge ogenda olaba agambye nti ŋŋambyeko ggwe naawe ate ogenda okulaba poliisi etuuse n'amagye. Kakati woba ogambyeko abantu 10 ng'ate obeesiga nnyo na babaka ani yafulumiza amawulire ategeeze poliisi. Naye ng'ate bakulaga nti babo nnyo. Okategedde. Kati ebyo byonna ne Sami nabimugamba ne mugamba akasajja tonnatuuka mulizoninga firimu giveemu. Lili Puzzle mulekere firimu ye ne banne ogenda gifiiramu. Sami n'agamba ajja giggusako nza ya Seefu Jjane. Sami yakugamba nti ajja kugiggusa. Namugamba firimu eno nnene. Anti nze muntu newe mba mpagira Arsenal. Kati nze luli wetwe tugenda samba Senegal. Na positinga ne mbagamba Senegal egenda tukuba.
banvuma agavumo tolina mutima gwa ggwanga mulabe twakulabirawo muli banyampi mwava mu nsi endala ne mwegatta mu nsi yaffe gye bannange teyatukuba kati bakwetondere okategedde nze ne wemba nkwagala nnyo kati nsobola okugamba amazima gotayagala kukola gye kumanya Sami namugamba amazima ge yali teyeetaaga kuwulira naye nga geggo namugaa Kyagulanyi togenda musobola Sami nkwagala nnyo oli bwoya naye firimu gy'oyingidde nnenne kati wuuyo ffe katukube endongo kati agenda kuddawa kati Sami embeera gy'alimu awo gye bayita kireebereebe ng'omufu atannaziikibwa emagombe toliyo ne mu ggulu tonnatuuka oli wakati awo NRM emaze okunyampulukusa NUP tekyasobola kuwa welcome kati oli awo ekigere ekimu kiyimiridde n'ekirala kiyimiridde okusinziira ku biriwo ne bigenda mu maaso olowooza Sami yalikoze eki essaawa zino omanyi ennaku zino nina amagezi matono kati saagala nnyo okugabako kubanga ona statement gy'okoze n'ogamba nti atuuse ekiseera n'alaba nga firimu ye gy'azannya tagenda kugimaliriza kati nagala bali agibalekemu kitegeeza mu kwagala ogibalekamu either alina kusirika n'abulira ddala oba okukoma mu NUP naye kati nga ggwe olowooza ku byonna yalikoze eki essaawa zino sirina magezi ge ŋŋenda kuwa Sami nnaku zino nange amagezi nina matono ate ge mbangabako kizibu kye tulina magezi gakwenderako ekizibu kye tulina nammwe bannamawulire ojja n'obuuza omuntu ekibuuzo ng'omulabira ddala talina yadde amagezi agasobola oluŋŋamya olukiiko lw'ekika ewaabwe n'omugamba wabula eggwanga kakati ku nsonga bweti ne bweti eggwanga oli wabula ki naye nga gwe bagamba wabula eggwanga naye kenyini tasobola kwewabula okategedde era n'oli n'ayimirira ku muzinda n'atandika okukiitana nakiitana nakyo so nze amagezi gendina essaawa eno matono ga kuyiiya ndongo music after music hit after hit ebyokuwabula Sami mubalekedde Sami omulekedde abasomuwola bamuwabule namuwabula n'atawulira gati mukolere nze nti nina ekizibu wenkugamba ebintu byange nga tobitegeera nyiiga kiki kinagala luli nti nze sobola fuga bannayuganda omunnayuganda omugamba ekintu ekituufu naye kyalabako bw'ati n'awakana n'asimba n'ennakakongo enkya wamala oggwa mu mbi ate yakomawo ng'akaaba eyawaana luli nagaba bannange NRM oye NRM ebeewo yakomawo ng'akaaba ku tikitoko maama afiiridde mu ddwaliro awo wansi ku katanda ku seminti nga tewali yadde eddagala n'omugamba ate wagamba NRM oye okategedde sina muntu gwe ngenda wa magezi sigalina tokyalina magezi go munaga amagezi nina matono sijja mu amagezi sigenda gabako kankuba ebidongo byange nabali bafe n'ebyabwe mpozi liri pazo gwe nnumirirwa bambi firimu eganye okugguka liri pazo nga yateekamu amaanyi naye nali wano ku pane eno yennyini ne ŋŋamba liri pazo waabanga ekyo twala Sami mu ddwaliro ebbombo yakikoze mu mutima mulungi ogutali mu byabufuzi lwaki era tavuga emmotoka y'emu n'atwalayo ne ku balwadde abalala abeetaaga obujjanjabi obwo bw'abanga ddala yakikoze mu mutima ogwagaliza ogulumirirwa waliyo abalwadde abalala bangi abaali mu mbeera embi no singa Sami bo nga tannabatwala antu ne baŋŋamba kimukunja ekyo toyagaliza walwala agayute mu feesi ne tukuyamba kati olwanyisa munno bw'olona waliwo abakuyamba abantu ba bulijjo mwe bali bangi naye ate okunyamba tekitegeeza nti mwanyamba sakulabako okuba mulanga nti bannaye njagala banyamba era sirina gwe nagukubira omulanga ogwange gwali gumu
munyambeko mwetondere maama Alima Namakola. Yes. Era we mwamwetondera y'ensonga lwaki kati wendi. Kati muli mu good terms neewo omukyalo oyo Mama Alima. Sisobola musonyiwa mpaka kufa. Ate kulwaki tomusonyiwa ng'ate yakusonyiwa? Olaba ne Katonda tasonyiwa nga sitaani. Naye lwakubeera bwe yavaayo ye gwe balogamba nti yakusumbuwa. Ye yavaayo n'abyegaana n'agamba nti ye muzadde tayinza kukola kintu kifaanako bwe kityo. Alima yali gwe let me for telling you the truth. Mama Alima Namakula yali anzise completely. Singa na zino ennyimba z'owulira nfukumula ennaku zino singa nziyimbira Magombe. Yali amaze. Yali anjijeewo. Era boy mwegendereze nnyo abantu abo abambala obukaaya abo abatuula ku front page y'omukyakya abo. Abakubira ennyo Yesu engalo ez'amaanyi. Be batemu ba komando bali abasemberayo ddala. Kazi yali anzise oyo. N'ebyo bye walaba awo mbutukwataganye Jesse yali andoopye wa Afande Kayanja owa Wembule. Era awo twali mu maka ga Kayanja. Ng'amagye geetoolodde ekikome. Nze nkugambye bampita ne ngamba gana amagye gonna ekindeetesezza eno. Kati ne ngamba owaayi ate n'alinda sasi ne mugamba biwedde. Kayanja omumanyi owa Wembule? Mumanyi bulungi. Omumanyi oyo kiboko gyakuba. Awa tabbu oyo. Kyobula nabagamba ize kiwedde. Nenze sobola musonyiwa naawe. Kazi yali anzise oyo. Yali anzise. Era abantu mubeegendereze kyola naga abakyali bange atanayiga kuloga eno mu ndongo tojja. Sigala yeeyo mu biraalala by'ogattagatta. Obeere eyo. Webale. Kati sente zo ze wali omuvunaana zakuweebwa? Yazisigaza. Yazigaanira. Abaana ba TikTok be bansonderayo kye bansondedde ne bagamba mwana obulamu kye kisinga. Sente yazigaanira ate siri omu. Twali bayitirivu nnyo mu ssaka eyo. Yazirya. Basanga bavuga mamotoka leero akyuse n'enkya. Nawulidde mbu yadde n'ekivulu simanyi ne ku Serena. Ku Serena okyawedde awo. Kyawedde ku Serena awo. Gwanga lino buli kimu kikola ki? Ngenda muleka nenga kabeerawo naye sobola ate mu mutima gamba nti musonyiye mbu tubimaze. Era bwe tuwesanga mu kafunda bwe bwati. Mwetwalamu. Saagala naawe tombula. Kati totya kuddamu kusaanyaawo kubanga luli ali akusaanyizaawo nga bw'ogamba. Nanti kati nange nafunye abasawo Abaganda abalala. Abazibu ennyo. Ennaku zino ndoga n'ebitankwatako. Anti nyinza n'okutunula obutunulizi ne ng'akankulogera. Nawe kati mu kulisindika oli wa ttabbu nnyo. Nze nkyava ewa Ssaabataasa Kasiko Mutaasa. Kasiko Mutaasa? Ate siko mawuwe. Nze wonna we nnengera essabo kasa nnengera akabugo mbenjula buwenju ze munneekangira munda. Ng'otuuse. Nali nalwawo. Kyova olaba n'abantu bakula batukubiriza beera nnyo mu kyaki. Beera nnyo eno mu kyaki. Bo basobola otuloga bulungi nga ggwe gwe balogoddukira mu kyaki. Okategedde. Paka lwofa. Paka lwofa. Era n'ewaka Alima we yali ammaliriza. Olwaliro olw'amaanyi nnyo abakobaga nga babagamba naye omwana bamututte mu malwaliro gonna obulwadde bubuze. Omwana mumutwaleko mu ndege nti ebyo bya sitaani. Bakanyagamba bya sitaani. Waakiri afiire mu Katonda ani? Nali ngenda fiira mu ezo firimu z'abadde awo 5. Ndoga luno. Bannange endoga gwe ndongo togirabanga kati ate ebatabuseeko. Ndongo yeetabuse. Mulowooza eri awo mbu yeetambuza yokka. N'okuseesaamu nseesa. Endongo erina ekiseesa. Kanya kulaba abantu nga bagibbaala batabuse nga balinga balina ekibakuttaawo. Kati ngenda ate kwongeramu eddogo nga buli abagizina n'engoye beeyambula. Nalaba odigiza Mama Zedriga ne ŋŋamba Vice President ekino nga kitabuse. Anti buli woogiteekamu abantu bagwa eddalu. Lumba 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 Lukyagulanyi balumbe. Kati buli ayekiika mu kkubo. Buli muyimbi gwawulira nti alinawo oluyimba olwagala obika protest vote mu ŋŋambe. Ani alinawo kati? Tuwannabaawo. Bakyali mu studio beeteekateeka. Waliwo lwempulidde olwa Sindi.
olwasindi waliwo mbadde mpiteyo nenduula era naye ngenda mugira nga sirwa gundi nga sirwa byabufuzi sirwa ne weruba saagalayo owulira luyimba luyita mu lwange kubanga ebbanga lye mwandogera limala kubanga olwasindi lwalina sirwa byabufuzi luyimba ki luli lwe tuwulidde lwempulidde mu sindi obedda lwempulira eyo gye tuyita lwali ne gundi nono omuwala ono simanyi omega 256 nva wano ngenda mu ssabo baluyita simanya let's what tonight saagala lumanya nva wano mbagendera mu ssabo bombi ani akati ate nyimba zammwe zaawukana gwe oyimba za byabufuzi anti yali eno mu byabulijjo oba lwaki saa luyimba lwempulira nga luvuga osinga protestive vote ebbanga lye mundogeddeko limala kano ke kadde embalogeeroge mwandogamba koze eki bantu mmwe nalina kyogamba nakatandika okuyimba kyoga bulijjo ezenyimba teziba nyimba alisigala mama kagwa keke tonye tali kulya mulukwe kyogamba zonna si nyimba sebo nyimba tuli mu kkubo tujja yali amaanyi eyo baba kyogazo lwaki bulijjo teziyitawo kati ngenda balogaloga bantu mmwe mugenda kumpulira anti naawe nsobola ovaano nentuuka eri naawe nenkwefuulira tokigeza mukunja Novik Music tokigeza zendeka munnaye ate David Rutala ate yengena mufiirako era wowe nakikola nga mmakwe otonderawo nga bukyali netonde nga tonaba kutuukayo nategedde bonga bakanya tugamba kimubeera nnyo mu kyaki beera nnyo mu kyaki nga beekiro we bagenda eri we batuloga ate nga n'obuyimba babukubira ddala obuddiini gospel okategeera nga buwooma kubanga bakimanyirawo nti we tunaabuuka ne tugendako eri mu ndege tujja ba tetuli bangu bakuloga kyovula abo batukuumira wano mu kyaki era mubaayo nabo kati we muva mu kyaki mwe ne mudda awaka bakawungeezi ne baserengeta mu ndege ate bakuba ettendo bannange akuba ettendo n'asinga ne pasita anti katonyiza n'okunfaananira obufaananiza obubi n'enkuloga batonyiize bunyiiza awo kati nze bulijjo bandogera kiddala mazima kasajja katta kati no woyogera ku ddogo ate agalogo ye gasinga okujja mu comment section ne gagamba mweraguza katonda gyali kumbe gwe gulogo pure okimanyi mukunja ebiseera ebyo wabeera ne Queen Shiba okimanyi wakubanga endungu eyaddala nga bagisiba balina be bakuteeka ne bakusibira ne bakuteeka awo kati nze olwo omwagendera mwali magenze kata Dubai kata omwagende kata era ebiseera ebyo bwemwagendera awo nze nga ngamba mukunja sawa yonna akimaze wekyali kirina okubaawo nali mbategudde mukunja akimaze akitegudde naye n'ogenda n'okomawo nekiddeyo mabega ne bigiragira ogenda olaba bizzeeyo basigala gamba omwana oyo naayimba omwana oyo ayimba bulungi bambi ayimba nga biri awo kati anti tugenda kweroga gwogenda kutya nze sikyava mu masabo era interview eggwa nga ngendako mu ssabo ekitegeeza kati wakanyiza Waikibenda kubanga Waikibenda yavaayo ke mabegako kaawo ndowooza Novik Bill teziwera mabegako kaawo n'agamba nti bino ebyedogera abayimbi abali mu ddogo ebyo byakiralu tebiri nayo yasinga n'obulogo ako ka Waiki gwe gwowulira yenna ajjawo ku intaneti ne yeeyasamya ebitagatta mbu simanyi eddogo teririyo omweraguza ye mulogo asinga kuba tayagala bantu bagendeyo gwe bola abavumirira enjaga bo baginywa ddyo mmanya nti mbi balaba abagudde eddalu nga banywedde anti kyekyo oli waaba ayagala obiiya ekintu buli kibi ekigwa ku nsi akisindika awo kyobola abaga buli mulalu yanywa njaga teri be baloga nga teyanywanga ku njaga n'aligwa bangi nnyo kati full figure ddala yanywako ku njaga naye si mulalu gwe tena bantu boolabaawo nga mulalu awedde emirimu naye nga tanywangako yadde omuti gw'enjaga ogumu naye bo buli kabi bakasindika ku njaga kale abanywi b'enjaga be babba eddagala mu malwaliro ye bakola enguudo ezo ezabomoka mu wiiki emu be babba ebitaala bisecurity biki byonna va ne kwaba abadde awo 5 gwe boy tojja basobola buli kimu bakisukuma eno kati gwe aba Waikibenda ebyo byowulira nnyonnyola mbu simanyi teri ddogo ye mulogo asinga kuba amanyi we munaakitegeera nti gyeriri ne mwebuusa ne mugenda mu ssabo aye naye watangenda mpola nyinza omumuloga 2026 twolekera campaign zijja kuba zitandika by the way mu mwaka guno zijja kuba zitandika awo
tukusubira okubeera ku Trek ya Robert Kyagulanyi Center mu wonna wanaabeera oba ojja kubeera mu bibyo seetaaga mwekookerako nga nkwa kuba nze sikolera Kyagulanyi nze neerwanirira byange nange kyogaa Kyagulanyi musinga oba obulungi ate oyinza okuba nga ojja kubeera naye ate lwaki mwekookerako kunga abantu okulonda ne wano wentudde enkunga ne wensula buli wamu nkunga seetaaga kuta abantu tuli ba biti bibiri waliwo oli yajjanga buli kadde alinaba ku Kyagulanyi andabye talina kuvaawo okategedde eri abantu abakera ku kitebe lesi omukulu amulabeko bulabi aveewo nze saagala ndabe nina kukola byange ebyemmanyi nti bye bituufu okategedde nze binyigo singayo webimunyiga kyogamba Kyagulanyi emotoka gyavuga mu kika kyaffe eri yagirina kati kunze naye ani alina osinga olwana ennyo gavumenti eno tugigobe gwe nze kitegeeza wemba yenze tekinneetaagisa ate kubeerawo buli kadde mbw alina okundaba nti nkola neerwanako byange boy neerwanako byange so kati tusuubire nti nno nga bwogambye nti katuyagala ssente wakyogedde kuwalinga tutandika tikyeweetaaga ze ssente anaakuyita akwagala mumpaana waana nnyo oluyimba lwerukuba mu Amerika lwerukuba e London sibyagala ebyo sibyagala lukubye nze nnyinirwo ninaki okategeera saamunteke mu bali abayimbi abaavaawo bebala kale oyo gundi yayimbako yeyakuba oluyimba bweruti naye mulengere ali bubi ebyo bagenda okulangira obulambo bwaffe okategedde omwana yakuba oluyimba lwa protest vote naye kati banaye nange bayazikola mu kisente ati babeera mu bakazi naye nga tewazifuna nakoze n'olwo oluzungu zuwena ababebekulu banneetondedde ne bagamba kimala kyokubyeko kimala tusaba tusonyiwa toluta nabagamba n'oluzungu nsobola oluyimba bali bamanyi ensaaga n'enteeka y'akapera ne kaddemo ak'oluzungu kali eyo kabasattiza so kati tiimu bebekulu ema mwagala mbasonyiwe nneme kuta luli lwennyini oluwedde muziteekeko mangu bwe mutaziteekako nga nte oligino version yaalwo ensimbi banneetondedde mu bulungi basoose ne bavumavuma ne balaba nga tebajja kunsobola so ensonga zeezo kati kitegeeza nti omuntu alina ssente 226 mu kampeyini yajja okukunoonya mukole abanupu bantu bange ne waba alina katono tukola nupute si bagagga waliwo oli eyasindise oli nazireetera mu biki mu bikondoolo mu biveeraveera omukakutiya oli owa Flavia Namulindwa azitambuliza mu bukutiya so tugattagatta endongo tukyagikubira ddala boda tu boda katuyimbira abantu kigana kati naku zino mudakungamba nti Jofu Manyika kati mbadde njagala nze okwembozi mu yujjaawo tuyiseemu ensonga zino tuzinnyonnyole kati okay ng'omusomera mobile money musoka mobile money awo anti kati mwaba amawulire ebyammwe byangu okola wonna okolera NRM okolera NUP okolera DP okolera independent naye kati ffe ebyaffe anti kati nina gye bankozesa nane gye neekozesa wano okitegeera kati eri gye bankozesa nabo balina ababawa because bwogamba nti kati nze bane mbali njampe airtime eri gye bankozesa nti mbali njagala bane mumpe obudde bwe buti nabi njagala okunnyonnyola nga bakugamba gundi yaffe yiino kati wano ojja kutuwaayo emitwalo 5 mu ddakiika 2 wano bwegala ssaawa ojja kutuwaayo akakadde bwe bityo kati ate nange wano bwendi boss nange era kabokenga kati wano ojja kugira bwoti wano gire bwoti tuteekeyo ngenda bongera endongo endala kanerowoozeemuuko leero mbadde naleero wabeera mu studio naye nkedde nva kuula linnyo ng'olabye mbadde sikuulangako ku linnyo buli muntu eyakuula ku linnyo bamuwe ebirabo bye nga tannafa kulinakwo kuba kufa kulala era abakazi tebandirwadde nga mannyo kuba ndabanga okuzaala
okw'omulundi omulala kuli kuzaala kulala nva kuzaala sajja nkudde erinnyo naye wenvuddeyo nina akantu kendowoozeza amaziga ne gampitamu mu kyalo gye twakulira e Bukunja omusawo w'erinnyo yajjanga omulundi gumu mu wiiki kati obulumi bwe nasuze nabwo singa omusawo tubadde bamulinda wiiki ejja yandisanze banziika mayanja gankwerekereze balabe baganda baffe mbagala nnyo Democominovic Muzi Africa aka Omukunja Atasera Protestive Vote Mungu bawangaze ziwena gendayo ku internet woba onoonya tonoonya Mukunja Atasera Facebook, YouTube, TikTok and everywhere yateeka muno Vic Music Africa endongo jagifuna fiti kale tweyanziza nnyo tweyanze genze Geoffrey Mayanja webale kutulaba gwabadde atulaba tukwagaliza akaseera akalungi wonna wooli subscribe nga tanaba okusubscribe nga tubeere nga tutambula ffenna side eyo neeno tukwagaliza akaseera akalungi papa webale kujja ne tunyumyamuko ku mboozi mwe muli bange tusaba bina bingera okutambula obulungi amina kale tweyanziza tugenze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.